ke mukono komera liri awo ne gugenda abasirikale ne badduka bo nga tebategeera bamanyi nti musota yes fine ne bagukuba naye ne gwezinga ku oyo oli ye yakitegeera naye teyabagamba kituufu ne gwezinga ku oyo ku Ssaalongo kyava bagamba ono muganda wange akoze eki bulijjo anoonya bulijjo omulota naye sikola ki tandaba tamanyi gyali Ssaalongo bw'atyo mutane bamusayiningisa linda ontiisizza nedda omusota gwayingira mu kkomera bulungi nnyo tebamanya na gye gwayita kubanga nange nze mwenini gusobola okujja nesitegeera gye guyise just olaba bulabi awo omusota aguze ate we guba gugenda togulaba abasibe kati bo bagulaba nabo badduka n'abasirikale ne badduka okukakana munnange ng'amaze osindikayo muganda we ennaku nga 2 muganda we gwe wasindika omusota abantu bye bakugamba eby'omusota wabikola nabikola wagusindika otya mukomera nze omusota ogwo last time gwakomawo gwagutute ebbanga nga tegudda naye gwakomawo we gwakomawo nenguwa amagi nenguwa amata negunywa omusota ogwo gwamala okunywa negugamba okugenda era nga bulijjo ng'ondooza nga ndaategulaba muganda waago ate nga buli gwali gujja nga gulaba muganda waago muganda waali mukomera genda omununule ndowooza ebigambo bye nayegera gwategeera te gwawulira byebyo abantu bye nawulira boogera nali simanyi nti nowaddayo n'obikola nagamba notuma omusota gugende gujjeyo Ssaalongo nagenda okufuluma ebweru ng'omusota teguliiwo Adija njagala nkugamba ebigambo bino omusota enkeera ya kuba gwajja leero enkeera yaawo zaali saawa emu y'okumakya ne gugenda emukono mukomera ly'emukono kubeerako nti yanzikiriza nsobola okuteekyenka enyamba ne mugaa yiiyo n'omuwe ya muganda nenjimuwa mugaa yiiyo ate baganda wange abamanyi yali akyeddeko ewaffe abamanyi osegera Adija so kati Adija mune Ssaalongo yakomawo right now alina ajati ne yafuna ajati mwagaliza obufumbo bulungi Ssaalongo kakasa omwagaliza obufumbo obulungi mwagaliza obufumbo bulungi obulumi obuyitirivu nedda kubanga nange nze gola abanvumye ne bampanda eddusu nkoze buli kimu ku lwa Ssaalongo ate gwe n'okomawo n'osasula mulala what do you mean katomba sikutegeera it means that tokyaneetaaga kyatwala bbanga kinga Ssaalongo bankola nga scrap ng'afulumye mu kkomera n'afuna omukyalo omulala tekyatwala mwezi yakomawo January 25 ogwokubiri otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo wooteri essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogetaaga tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro tutunda zi generator water pump eza buli kika okuli eza sola ez'amasannyalaze fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko bino byonna nga bya buwangaazi SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okulira na Shell ne Kalinda Road okumanya ebisingawo tutuukirire ku noti 7 noti 5 2 3 noti 8 ne noti 755 noti 4 noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osaka wange ne Nnaalongo bannayetse bukoma Nnaalongo adengo olayika bulungi nnyo. Thank you. Banaye webale kulayika bulungi mashallah. Ono Kenzo tufudde nani Namutolo Kenzo ne Namutolo Honorable Nyamutolo baagala nnyo sembeza tulabe Kenzo kiki buzibu kyo omukazi omuwalana andage twatandika ne Nnaalongo omwaka 2023 right? Yes. 2023 abajjukira Nnaalongo ye yali Nnaalongo nga Ssaalongo ali mu kkomera naye nno olwaleero amawulire ge nnina ga nnaku Ssaalongo aba mu kkomera yawasa mukazi mulala bannaye abasajja muli muzimu tuli wano okuwulira ku mboozi ya Nnaalongo olunaku olwaleero bale kusaba yenze Hadija Kiguzi mbeerawo baweereza
oba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe button okubeera nga otweyungako besimu ku SMG obagambe hello SMG yenze kennyini njagala ebyuma ebikozesebwa mu farming oba mu bulunzi bakola irrigation bafukirira ennimiro ate nga bapampinga n'amazzi bwoba tesobodde bafu gendayo mu Ndeeba opposite TV center bajja kubeera bakukwatizaako Nalongo bannange oli otya ndi bulungi mukwano gamba otya Nalongo I was super excited like olabika bulungi weewaawo ekitiibwa netendo mbidize oyo ai nange wotafotuuka kulyengedde olabye Nalongo bwe yeemola lwaki nedda kyesiganye tofudde njagala okwebazaako omukyala Mary azze akugoberera okuva lwenda kucwaza paka kati era yeyansindikidde ennamba yo nga nkunoonya nga njagala okumanya obulamu buli butya obulamu bulungi actually wano wendi kyensooka okukola Adija njagala nsooke nkwebaze nnyo ne ba followers mwenna okuva lwe twatandika ka video ke twatandika ak'omusota kikyekyo paka nakati wendi. Thank you, may God bless you. May God give you that one which you want. Wow. Wow. Nembebaze sala zonna ze mutusindikidde obuyambi bwonna bwe mutusindikidde sijja kumenya ani naye akatono ke mutodde mane may God bless you. Amina. Tusiimye ddala esala ze musindise saawa zino Salongo ali wabweru Adija yafuluma naye amawulire agenda ku nti yawasa omukazi omulala obusungu nga buvaawa bano abantu abalina ebigambo nti Nalongo gundi yamwagalako gundi amukwana ositegeera kati kyekyamuviirako kola ki okuwasa nange ne mugamba nti weba bakumenyedde buli musajja akoze eki ankwanyeko kwikizoke nange ne mugamba obutamalamu maanyi ne mugamba nti nga wakeera ku maca nojja n'onkwana n'enzikizo olunaku mwali basajja 10 baali basajja 10 abakwana anti yesu nze nga nze wena mugamba mwali 10 nalondamu atya omu kati gwe kimanyi buli lunaku nze gye mbeera n'omusajja ankwana sitambula okuva wano mpaka wali nga sifunyeko angambako nti I love you anti omuntu asobola kugamba I love you naye nga tali ready kutwala anti mwaba abasajja 10 mwe mubaamu omu omutuufu gwe nga gwe olina okusensinga nomanya nti kati kangende noono ono kamwesonyiwe kyenagezaako okutangaza mu Salongo nenziramu ne mugamba wobeera n'omukazi nga teriyo wadde amukinako nti ng'onyirira oyo alinga lyanda omukazi yenna gy'abeera alina okukinibwa yes tulimbibwa naye baba alina okubaako ekigambo kye bamugamba so kati gwe wogendera ku bintu nti bamukwanyo senga yali atayagala bankwane yanditaddeko omugwa n'asibira ku nkondo y'ekitanda Salongo anti yes yo obusungu agamba nti kale nafumbirwa oba kusegeera Nalongo atandise n'obusungu buyitirivu emboozi ey'okutugamba nnyingi linda simba wakati Nalongo twakoma nga Salongo bamusalidde bagamba nti bamusalidde myaka emeka myaka gyali 5 naye tegiweddeeyo yakola ki okuvaayo kweyisa bulungi omukomera mwawaayo sente tetwawaayo ate mpulira nti omulamuzi yali akukwana Nalongo oba gwe walwanirira Salongo n'ava mu kkomera naye nga Salongo tamanyi omulamuzi nedda ekyomulamuzi okunkwana kiveeko Salongo yavaayo without no money without no anything wabula ng'ogyeko saala zokka omusota mbuno gwagenda ne gumugjayo amaze osindikayo muganda we ennaku nga 2 muganda we omusota gwe wasindika omusota abantu bye bakugamba eby'omusota wabikola nabikola wagusindika otya mukomera nze omusota ogwo last time gwakomawo gwagutute ebbanga nga tegudda naye gwakomawo we gwakomawo nenguwa amagi nenguwa amata negunywa omusota ogwo gwamala okunywa negugaana okugenda era nga bulijjo nga ndowooza nga ndaategulaba muganda waago ate nga buli gwali gujja nga gulaba muganda waago waali naye ogajja tegwamusanga wadde gwali gumaze okulya gumaze okunywa kyenva nfuka negufuluma wabweru negubeera kabalaza baneiba ne badduka kyenva nfukamira munda ngamba genda eri muganda waali mukomera genda omununule ndowooza ebigambo bye nayogera gwategeera tegwawulira byebyo abantu bye nawulira boogera nali simanyi nti nowaddayo n'obikola nagamba mbonotuma omusota gugende gujjeyo Salongo nagenda okufuluma ebweru ng'omusota teguliiwo
Adija njagala nkugamba ebigambo bino omusota enkeera ya kuba gwajja leero enkeera yaawo zaali saawa emu y'okumakya ne gugenda emukono mukomera ly'emukono kubera zira baali bamugjayo ne bamuza emukono ne bamuteeka emukono mukomera liri awo ne gugenda abasirikale ne baddukabo nga tebategeera bamanyi nti musota yes fine ne bagukuba naye ne gwezinga ku oyo oli ye yakitegeera naye teyabagamba kituufu ne gwezinga ku oyo ku Ssaalongo kyava bagamba ono omuganda wange akoze eki bulijjo anoonya bulijjo omuloota naye sikola ki tandaba tamanyi gyali Ssaalongo bw'atyo mutaane bamusayiningisa alindamu ontiisizza nedda omusota gwayingira mu kkomera bulungi nnyo tebamanyala gye gwayita kubanga nange nze mwenini gusobola okujja nesitegeera gye guyise just olaba bulabi awo omusota aguze ate we guba gugenda togulaba abasibe kati bo bagulaba nabo badduka n'abasirikale ne badduka okukakana munnange nga Ssaalongo bamutadde wayite ennaku mmeka ng'omusota gugenze mu kkomera ani yabikugamba Ssaalongo ng'avuddeyo yes fine yabinyonyola ku ssimu kuba gwagendayo ku makya ssaawa 3 Ssaalongo yali atuuse mu Kampala what nankubira essimu nambuuza oliriddawa ne mugamba ndi ku ssomero we nafuna omulimu nkola nangamba bwekiti ne bwekiti ne mugamba kuliko ekkomera banga ddene ne muganda naye sigenda funa budde kati kulabako wajjidde ozze mu weekdays naye ku weekend nenda kusobola osabako pass out nsobola okukola ki okulaba omwana wo mulenzi we namugamba oba yalina mission I don't know Ssaalongo we namugamba nti linda ku Saturday oba Sunday nsabe pass out sobola okujja okukola ki okulaba ndoza nalowooza wafumbirwa nangamba kyava ngamba kituufu kubanga nze nina benkubiddeko nti nfulumya ne bangamba Nalongo yafumbirwa dda whatever ne mugamba okay woba tosaguminkiriza weekend okujja kulaba tubireke era nangamba era nabadde nkimanyi tojja biki waita weekend bwet nga tumaze okwevuma ne Ssaalongo ba yali emukubiri wali mwevumira ki Nalongo okwevuma kwaffe nga mugambye sigenda kujja kukulaba kuba yali weekdays mbankola wali wafuna omulimu nafuna omulimu ku ssomero nkolanga welfare ate nkolanga metoni for boys week bambi gwe mulimu gwe nnyo 24 hours mba busy madamu meto bannange kongs mba busy nnyo Hadija Nalongo nga talina na ssente za nviiri naye ku weekend mba nsobola ofunako akadde akatambulako just nobweba wano hawa ne bagimpa mu office omwana omulenzi teyampuliriza wafumbirwa kati ku weekend obazza ng'omwana italiwo natandise n'amaanyi naye mpulira amaanyi gampeddeogenda mukomera kintiisiza nedda tekikutiisa kubanze buli muntu yaŋŋamba Nalongo kola bwoti oli Nalongo tuma abaana abo baana be wazaala Yesu golaba mibiri naye ziri mpewo bo benyini basobola okunona kitaabwe naye nga omanyi buli omu waba akugambye ekintu gezaako oli wagamba nti genda mu kyaki genda nowagamba kola bwekiti nowagamba kola bwekiti fukamira ku kibo kola bwotyo kati gwe onoolabirawo ki kyokola ki abaana mwalimu abakolera ebibbo waŋŋamba Ssaalongo yagaana abaana balina ekibbo kimu yaleka akikoze kyo weekiri naye kaakati weekirina ekibbo nze saakiwaayo waba Ssaalongo gwakirina nze nkirina ate nakitwalira mama mu kyalo abaana gye bali era ekibbo gyekiri eyo mu kyalo esegeera kitegeeza mwatabuka bubi nnyo ne Ssaalongo bubi nnyo kuba yaŋŋamba nti wolitegera nti nze Ssaalongo linnoonya nange ne mugamba wolitegera nti nze Nalongo linnoonya ne mugamba ate nze olwedde tewantegeera kuba senga ategeera nti nze Nalongo tewali tuseeyo kuba omuntu wagumidde emyaka egyo 3 kwena tonsanze na lubuto tonsanze na mwana baana bewendeka nabo benina tomanyi bali abatya basula batya bali batya ate gwe nonga nafumbirwa era wemba nafumbirwa musanze omukubire essimu amwebaze kyena mugamba wamugamba nti bw'oba afumbirwa omusajja amukubire essimu amwebaze anti nafumbirwa era nabo benyini abamugamba nafumbirwa bo benyi kireka be bampwerekera ogenda wa okufumbirwa ate kireka benyini be banfunira omwami ne mugamba kati basobola okuwa enamba y'essimu oba nze kennyini ogikuwa ne mugamba mukubire essimu omwebaze kuba yamanyi abaana bo be basula yamanyi we balya yamanyi balidde bambadde bakoze buli kimu osegeera wamugamba akubire musanji namwebaze baawo wali ofunye omwami anti yaŋŋamba nfunye
nze ngaze simulina Adija kati namba kye ya simu gye wamuwa teya wakwati yanzikiriza nsobola okutekyenganya nyamba ne muga yiyo n'omuwe ya muganda nenjimuwa muga yiyo ate baganda wange abamanyi yali akyeddeko ewaffe abamanyi osegera Adija so kati Adija mune Salongo yakomawo right now alina agent alina agent ne Salongo yafuna agent mwagaliza obufumbo bulungi Nalongo kakasa omwagaliza obufumbo bulungi mwagaliza obufumbo bulungi obulumi obuyitirivu nedda kubanga nange wamma mutunuze mu kamera bibyo ebyengeyenge bize nange naliwo nga ndi mupya osegeera ne right now nagwako mama na expiringa osegeera kati naje tajatuukesa akole ki expired era bamuzeeko omulala yes kuba olwedde oli musiraamu kati Adija tasekera mu program yange naggana wamma Nalongo lindako katini omanye emboozi ya Nalongo enyuma ate weekaabya Nalongo Salongo bwe yavaayo n'omugamba nti akubire musajja munne amwebaze olw'okubalabirira abaana n'omukazi wange bali kati Salongo yatuuka atya waka akukubidde tomukimye oli ku ssomero gwe wamwekanga bweka nzinga akomyewo yankubira nanga Nalongo nafulumyayo mukomera ne mugamba kuluka ekomera ssebo kale n'okulisaayo omuntu okitegeera nabbaawo aludde okumulaba enkeera nankubira naŋŋamba ojja ddi okundaba ne mugamba weekdays sigenda kulimba saagala nkugambe nti ngenda kujja tenesijja togenda kundaba wabula ku weekendi osegeera kuba Salongo yakomawo Sunday yakomawo Monday nankubira Monday ngayagala ku Tuesday tumeetinge nekitasoboka ate nga alina okulinda ki next weekend yekyatasobola yekyatasobola kati awo ne bibanga biganye kati nangamba njagala kulaba ku baana ne mugamba no mu Kampala mwende omwana nyinamu atya omu abalala ababiri bali mu kyalo osegeera by then nayongera okukakasa nti ono omukazi yatwala abaana bange mu kyalo asobole okufumbirwa ate laba wabuuliriza nafuna issue gaddala kituufu omwana ndi naye ate ng'ali mu kisulo ku ssomero ate nemuteeka wala Mityana omwana oyo asomera Mityana nga nze mwini nkolera mu Wakiso omwana ali Mityana bali Kisolo okiraba distance eryawo kati nayeyongera okakasa nti kituufu omukyala yakola ki yafumbirwa naye kyenva mugamba which is good okufumbirwa si kibi kuba olwedde omusajja ofuna omusajja nanjagala n'abaana bange si wabi andabiridde nalabirira abaana tetulya tunywa kati wemba nafumbirwa nawe osobola okuwasa wento ne mugamba kati nangamba kati njagala kulaba ku baana ne muga enamba ya mama yiyo kwatagana ne mama yayina abaana yansinga otegeera byonna nakubira mama yamugamba ekigambo kimu sisobola kukulaga abaana nga mama w'abaana taliiwo omusajja ono ayagala tugende mu kyalo asobole okulaba abalongo ne muga okugenda mu kyalo nga amaze okuwumula ngumiikirizaamu mpumule era nakyo natakigumiikiriza ye naŋŋamba nti ayagala kulaba abaana naye nga sigamba nti kubalaba bulabi naye nti bakuza obazzeeyo nedda ayagala atwale abaana ate ye ng'alaga nti yakola ki yankoola dda amaze okuwasa okuma nti omusajja oyo oba yali yakyetegekera bannange Adija abasajja oba yali yakyetegekera mangu omusajja oyo ajati gwe yawasa bamuwowera ku muzikiti gw'ekajjansi mama eyo yonna information gwe wagijjawa ani Salongo yafuna atya ssente amangu ago okugenda okutuuka okubawoowa kaakati wemba nkunyumizamuuko nga nkuzizizaako emabega ddala nga nakafumbirwa Salongo nze nga nyina bye nawulirako ate naye ng'ekimu nakirabako n'amaaso gange gatya Salongo yatambulako n'agenda e Bahrain nakolayo emyezi gitya 3 baganda be bamuteekamu ssente Biden yali tanabakuba bulungiko weyakolayo emyezi 3 kyava baganda be nti njagala komawo e Uganda ne bamubuuza waliwo obuzibu Salongo kyava agamba nze nzija kuwoowa mukazi ne bamubuuza
Nalongo yakkiriza okukyuka okuba omusiraamu kuba nalinamu wasiwasi sinabategeera ate nkyuke n'abagamba nti nze njagala kuwoowa mukazi we yakoma yes fine yakomawo e Uganda nze namwekangira ne ku airport simanya ani yamurecevinga namwekangira Uganda kyenva mubuuza ate gwe amangu ago nangamba nafunyemu ebizibu ne mubuuza buzibu ki bwana asibwa amaani naye nafunyemu obuzibu mulamu wange agenda okunkubira simu okuŋŋamba ngamba nti bawe yakomye mbaze kuwoowa mukazi nanga amuula wakkiriza okukyuka tukukube embaga ne mugana nedda wendiba nkiriza okukyuka dda nti kati nsazeewo nse tolinze wano ndiba mbategeeza naye sinabakola ki sinabakusalawo nangamba ate kaakati oyo yakomyewo yaze kukola ki ne mugamba maybe nga yafunyayo ki omukazi omulala kati kino nzija nti sensinga mangu nti kati amangu ago yakava mukomera aludde emyaka gyaludde ng'atudde sente yazijjewo eziwoowa omukyala n'okuwasa n'okupangisa ennyumba osegeera mwana olwo kale muzine sente ezaabula amangu ago kuba yakomawo January eno apuli ani eno apuli apuli kitu osegeera kati amangu ago yakoma January nga 25 nawasa gwakubirawo munaku z'omwezi nga 15 Adija munaku ya muno mwosekera osegeera yes mbadde ndudde okuwulira ekigambo apuli yes apuli okay apple ya kaakati munnange amangu ago omuntu oyo sente aba azijjeewa nga kindaga nti kirabika omukazi yali amufuna dda alabika aludde ng'abeera naye nze wendowooza nga weewuuba ogenda mukomera ojja kuzimidiya abantu bakusondere sente banaye abasajja mulimba ebyo byonna bimanyi nti wajjako mawulire bakusondere kyekyo nalowoozaako yabimanya kuba abaganda be bakufolowinga nnyo naddala oyo ali ekata oba omusota nagwo gunfolowinga nedda mukwano era akufolowinga nnyo eyo yali ekata naye nawulidde mbu yakomyewo mbu naka naye kati nze sikyagenda kulira bikwata kubeewaabwe kyemba nkugamba I'm so sorry Nalongo weekyawa sikyayagala omuntu atanyamba atangasa kati ngenda nabagenda ate abangatako kati bengenda nabo gwatangatako nkusuula ate nawulira onoonya muzungu wakita omuzungu oyo gwenoonya omulaba alina ku waleti alina ku mpisa waba talina ebyo nedda ate njagala omuntu oli ng'amanyi nti yakoowa otagalatagala si bya bino bya Saalongo nze sizanyawo nga sipeyataya ate nawe tozanya wange nga rifali kyemba nkugamba njagala omuntu ng'asazeewo osegeera kyova nze sitawaana basajja sitawaanya Adija wano wende sirina muntu n'ogu kyemba nkugamba mama Nalongo ebbanga lyonna Saalongo lyamala mugundi abantu tewazibe oba wazibe siwawo tujja teekawo omusimaali wazibukule osegeera naye nze ŋŋanze as a person sirinayo oli mukoowo nsooka kwetegereza kati ntunulira ekyo tata w'abaana kyankoze ate ng'akimanyi ayinamu aba basatu at my age 25 I'm so sorry emyaka gyange gino si gye ndibadde kubeera mu single mother basingle mother batandika ku myaka 4 eyo webityo naye 25 ng'abantu bafumbirwa ku myaka egyange n'oba single mother osegeera kiba tekinyuma Adija tekinyumirako ddala kati ajja ti wamulabako n'agago seetaaga ate nowemba naye nze simulabangako naye nze nganze onumayi sorof seetaaga mulaba kuba talina kyagenda kunyamba onumayi sorof talina kyagenda kunyamba ate ne Saalongo weyo mwennyini talina kyagenda kunyamba kati kubanga kankubulire kino omwana wange omulenzi oyo yagenda nafuna ebintu wano ku magulu nenzijanjaba ne bigaana kati ekyavaamu basooka bamutwala mu bazungu ne bamugalina kabotongo wa mu magumba osegeera ne bamukuba empiso ze bamukubye ne baŋŋamba nina okugulayo calcium womuteekako ate amunywe asobole okaza amabwago nensindikayo sente kati
mukadde wayangamba naye tubadde twagalayo ebyokunywa nga kaŋŋambe ku taata we nti yakomyewo ne mugamba bwesti ne bwesti bwesti ne bwesti omwana omulenzi oyo yasindikayo emitwalo egyo ate nagyo nagirangira mukadde mama wange ye yabiŋŋamba ne mugamba what naŋŋamba bampadde emitwalo 2 naye ate eno wetufeewe twamala okwevuma obusungu nabuteekako oli kati mwevuma biki era mwava kuki era ku baana ng'ayagala kutwala baana ayagala kutwala baana batwalira oli wavuma Ssaalongo why wamuvuma era naye mwenyini yaŋŋamba ebbanga lyamaze siriiwo oli bulala kuba yali tampulirangako ng'amuvuma takiwuliranga nako nekolo namuvuma obusiru n'obugwago lwaki wavuma Ssaalongo lwaki alangira mama wange just emitwalo 2 nze mwenyini omanyi ebino obuntu butono guli musaayi gwe gwavuma gye twekwanira teyaliyo yalaba bule bimuleetera baana tamanyi gye baava kati mba simanyi nti lwaki okola ki mba simanyi lwaki omuvuma osegera Adija I'm so sorry banaye ne gayina ayimirira ku nyazaala we n'amuvuma aba si mwangu osegera yamulangira simanyi egyo emitwalo 2 ezo sente nyingi nga wali omukoledde ebintu bingi Ssaalongo kakati nze wensalawo okulangira maama manyi sente zose omulangira nga nasaze omulangira nga nti kati naye sisobola kuba kati waba awata wa maama nti centers yeguli musaayi gwe Adija kyenjaga okugamba kati abalongo basoma amina nakati asoma wasu asoma era nvuddeyo mu January ne mbakolera registration ne babatwala ku ssomero amina ekyo kirungi ono Rihanna omwaka guno graduate agenda graduatinga mu kirasi top ayingira primary section osegeera kati ezo zonna sente nze nga sizirangira obwo bwana bukopi na bugwago banaki kyemba nkugamba so kati abasajja bwe batonakoye nga kwotadde ne Ssaalongo ye namba emu nakoye kyemba nkugamba nakoye kati Ssaalongo singa ajja n'agamba agenda kukuwasa akuwowe muzikiti ekajjansi nedda mukulu obadde ngamba nti yawowa ajati ekajjansi bwewabitegeera otya yawowa ajati yamuwowa kubanga mikwano gye tegisaa kunnimba amangu ako kubanga buli omu kyamuluma Naalongo akoze buli kimu njezeze engoye nzegola abanvumye ne bampanda eddusu nkoze buli kimu ku lwa Ssaalongo ate gwe n'okoma onosasula mulala what do you mean katomba sikutegeera it means that tokyaneetaaga kyatwala bbanga kinga Ssaalongo bankolanga scrap ng'afulumye mu kkomera n'afuna omukyalo omulala tekyatwala mwezi yakomawo January 25 ogwokubiri munaku nga tezinawera ennaku z'omwezi 2 yali awasizza kubanga nze mwenyini ng'amaze okuwasa era buli kimu ng'amaze okifuna nga bamaze n'okuwoowa namukubira essimu ne mugamba Ssaalongo ngenda kuteerako transport ojje tusinkanire Wakiso mu kifo bwekiti ne bwekiti yaŋŋamba kimu omubiri gwe gukyayagala tunulikikako tebamuyiira asidi ng'alowooza olina omwami tewamugamba nti komutwalewo wookolera namugamba naye naŋŋamba omubiri gwe gukyayagala tunulikikako tebamuyiira asidi kati okuva ne kolo ne mu blockinga n'essimu yange saagala gikonoke nange saagala kulaba ku ssimu yo actually kati ngenda bugenzi ki kati n'owajja ng'atambulira ku mpiso sikyasobola kudda ewuwe kati Ajati ne Ssaalongo bali mu mbeera ki seetaaga kumanya simanyi kati mmanya kimu baana bange bali batya wandimbuza nti abaana be kati bali mu mbeera ki abaana bo bali mu mbeera nnungi nnyo amiina yeeyagaza bali mu mbeera nnungi nnyo era njagala we naaba mpumudde nga luwumula luwanvuko ngende mbakuleetera obalabeko amiina olabe abaana b'omusheshe we weeyagala g'osaaga n'okusaaga oh my god yes alaga Naalongo ng'akaaba amazzi ga Naalongo mashallah mama Adija Naalongo bakuwa ku ssente Adija some of them abasobola ate abasajja abalinga bakusumba okuva ku ekikemedia banayemulekerawo osumbwa bagesiti wakyusa nti ennamba nedda neeri kweri nze nina ennamba 4 n'eyokuna ya ssomero okola mu gavumenti eyokuna ya ssomero kati esatu zezange Airtel 2 ne my M10 naye eyokuna ya ssomero yo sisobola nagigabira muntu yo ya ssomero ya ssomero naye ng'esatu ezo zange
enaye yasate kweri naye tebakyakuba tebakyakuba nalonga atulimbyeawo ata mukulu nedda abantu tebakyakuba abali basumbuwa simanyi I want to meet you oh you look so nice nedda nze byebigambo tebikola ewange awatali sente kingambe ng'oteddeko ejo etaano Adijja ntegeera sente kuba sente woba olina sente buli kimu kijja kyanguwa woolabira mukwano gwo woolabira muganda wo okirabye osegeera kubanze luli nali mu mbeera mbi nali mu mbeera ziba ntono bwe ziti naye nga zikumalira ebizibu nali mu mbeera mbi naye nga mikwano gyange nina mibale naye kati we bategeera nti kati wendi nkola na buli omu antunulako kati ate kati watandika osaba ku namba yange for what purpose babuuze for what purpose basaba yaki luli yali teyeetagana kumanya kuba yange amanyi ngenda mugampaayo ku sukaali kati sikyasaba sukaali just kilo ya 10 zitya 3 tenema Adijja osegeera era nsaba Mukama Katonda anyongere ku sente anyongere ku sente Adijja njagala ogende kundaba myaka gyange ebiri nga si yenzo ono golaba nga si yenzola naye by the way badde agamba ayagala kwebaza okwebaza kyekikulu obadde oga oyagala kwebazaani obadde agamba oyagala kwebazaani Mary Luyombya Mariam kati musiraamu yasiramuka kati oba bulijjo musiraamu naye ate ndaba esimu ye ndetera Mary lwakuba sikyalina WhatsApp phone ojja kufuna genda mu maaso kwetuli munnange Adijja njagala okwebaza naddala omukyalo oyo Mary Luyombya saba Mukama amumpeere ekyasinga okwagala mu byonna byankoledde byonna n'abalala abagoberera buli kimu kyotodde oba 10 oba 2 whatever nsaba nkwebaze nnyo nsiima n'esaala zammwe zonnyini ekirungi omusajja yakomawo natusanga tuli balamu ate naye n'akomawo mulamu ekitibwa n'ettendo mbirizi oyo naye kyeyakola si kirungi olina omutima omulungi sikyabanga kublessinge n'omusajja omulungi abasajja ababuyabuya Allah abatwale wala ositegeera Adijja omuntu n'omulwanira era nendwanirira n'ava mukomera nawasa Ajati era eno kwenakwatibwa obusungu nentika buli kamu natika keesi ngejjudde wet alina keesi gye yajja Bahrain ya bisumuluzo nenjitikamu buli kimu nembitwala ebyasigala byonna kitanda mufarisi natika motoka nebitwala ekisolo bana bange kwe beyagalira natika saati ye nampale ye Ajati ne Ssaalongo kweyagalira mu bintu ebyo biri bya musajja kuba empale sigenda zambala ate wabula nyinako esaati nga 3 ze nasigaza ne kanzu kyava ngamba nti ate gundi kino ne kino bisigadde ku Ssaalongo mu kifaananyi sirina simu nnene kyemba nkugamba wabula ndi ku mapeesa ojja funa essimu ennene omukuba ekifaananyi nga tamanyi okindake kyo ngenda kikuba naye kati musisinkanamuko naye olwolwo nedda simanyina gyali simanyina gyayogera simanyina bwasula nze kasitandya nenywa abaana bange bali bulungi wikizoke ebisigadde seetaaga kumanya Adijja bikwatagana n'omusajja oyo kuba teyamanya nti namubeererawo ate teyantegeera nti ze mama w'abaana osegeera kakati Adijja nge kyenyina okukola byonna kubyesonyiwa kati omusota guli mu mbeera ki gukyajja okukulabako omusota tegulina gye gunsanga kuba olwedde ndi kusome sikyali mu maka gange era waŋŋamba nti kati mpumudde nduleega kisolo ewa maama sikyalina gye ndaga lusegeera nduleega eri ewa maama nempumula wentuuka ekiseera ky'okukomawo kyokola nga nkomawo e Kampala naye nze siwumula ate nensigala mu Kampala maybe nga baŋŋambye nti ogenda kubeerawo kuba P7 olwedde P7 ngeteeka tewumula mba nyina okubeerawo mpumula no mu December naye kino ekiwumula kya first term kati ngenda kubeerawo ku ssomero second term era ngenda kubeerawo naye third term ngenda kwamba sina kyenkola mu Kampala kyekisooka naye Adijja kyenkusaba kiri ekintu kimu
kyensaba abawuliriza n'abalaba ne bafollowers naani bannange gwe naali eyo nga nange situdde njagala kutambulamu kugendako ebweru ngende nkole ku ssente ewerako oyagala kugenda Bulaaya ngende nkole ku ssente olina passport sirina passport wetaagayo kasente netaaga kasente akafuna ku passport nsaba lakkirize Naalongo ajja kukkiriza naye si byampaka just ekintu okiwaamu obudde n'okuminkiriza Naalongo enjogera yakyuka kati ayogera kigagga si byampaka naye kale bambi Naalongo temunene nnyo just olugundi si muganda asaba busabi bambi nsaba busabi like kyogezaako gamba si ku pressure ayagadde ojagenda mpola mpola ng'osonda omala ogenda me oba ng'oli eyo olaba oli kisajja olinamu kuwale tosobola okunteekamu ku ssente please ngenda nenkola inshaallah kati omusajja oyagala atya Naalongo oba Hadija nkugambe nti njagala nte kuba nze mpulira abasajja abandi wano mbula na basesema maama tobasesema abasajja tubeetaaga Hadija abasajja tobasesema tubeetaaga nze kati olaba esooka nafuna Ssaalongo nga ndi mwana muto gwe nasookerako ate na kati gwe mbadde kati kwegamba mbadde sinalaba mbadde sinalaba ku kigambo kikwatagana n'abasajja mbadde sinalaba naye ate oyo munnange Ssaalongo kye yakoze mpulira mbula na basesema naye nsaba Mukama Katonda ampa omusajja gwe nsinga okwetaaga antegeera ne mutegeera ne tutambuza bulungi life nze nowaaba twegamba Hadija kankugamba ebigambo bino omwami gwe njagala omwami nga takyatagala yatya atakyatagala nga takyazunga eyo mu bakazikazi osegeera sagala mwami akyazunga soka ozunga ebyo wowulira ng'okooye jangu akuletera omukoowu oyagala omukoowu ate sawadde okwekyusa kyemba nkugamba kuba nze mune nze kankubulira ebigambo okyali muwala muto wetaaga omuntu n'akugjamu supu onsangamu supu yaleera omuwuuta omutwale olwo maama nze anaayingirawo ye atandikire ku ki maama onaabeera mu kukyusa buli budde oyo yabeera owuwa wa supu wamugjamu anti era wamala omugjamu nategeera nti okalidde tadda abasajja bakebezi balinga badokita supu w'abakazi takalira supu w'abakazi takalira kasita obanga olya bulungi gwe lya bulungi osirike tuli banamazzi ate mwaba ekisolo kyenkugamba Hadija nze mune njagala omuntu nga mukakamu njagala omuntu ogenda okujja ng'okimanyi nti nze ndi mama w'abaana basatu bagenda ku respectinga n'abaana bange oyagala nnyo Kenzo nooba nga nze njagalidde baana oyagala nnyo Kenzo ne Nyamutoolo abo bantu bange baveeko obateeka ne mu nnyumba mwosula baveeko bantu bange kati Kenzo engeri omukyalo no gyakwagala ennyo ayagala kgenda ku kyeyo omukolerayo ka passport oba tukoze bubi munaye pulezidenti w'abayimbi oba Honorable Nyamutoolo n'omufunirayo akasente n'agendako e Bulaaya anti munaye ffe tweripa ku bagagga natusaba obadde okyanyumiza lwakuba amaaso gange ne gagenda kana akantu ka Kenzo banaye muyina omukwano oba nze naayambalako ku mudaali gw'omuntu nze Kenzo omwagala nnyo naddala n'ennyimba ze nzaagala nnyo mashallah ekyo kirungi Namutoolo naye mwagala nnyo so okungamba nti mwagala olw'okuba ntisugatta lulimi nedda ze nganze ofunayo kale obaako omuntu gw'oyagala gwe nga gwe ku mutima ate n'obaako ekikumwagaza okitegeera kati nze nyina ensonga lwaki abantu bano nkola ki obaagala yes I have a reason as to why ate si kikyokumanya wabula kyange Hadija njagalayo omusajja ng'asobola okunjagala n'abaana bange n'oba olina abaana I don't care nawe nze ndi mama w'abaana ate nzaddeko ndabye ku nnaku tosula nti nza kuyisa bubi abaana bo nedda osegeera oyagala akunaazaako ennaku oyagala kipimo nga kigero kyenkana kitya waliwo abasitula obunyama buno obwa jimu we bati waliwo ab'olubuto olubuto nedda big zaliko nedda oyagala atya
njagala ba American Height Portable abo ba gym abo osegera kuba olwadde nange nze mwennyini you can see si enze munene si enze mutono si enze munene si enze mutono akala amazigwa wotafa bannange olaba ebintu kusanyukiddeko nnyo sikyakaaba buli kimu tulya buli kyenjagala ndya buli kyenjagala buli kuba kati nsobola okyetuusaako olabye omukazi okubanga okola Saalongo yakukotoggera atakukkiriza agenda kukola kyokka nobeera nga toyina na mulimu n'ogumira amateeka g'omusajja nti munne obufumbo obwagala omwegulya kaakati ne bamusiba nembonaabona era eddakomyewo nembonaabona osegeera naye namugamba entamu gye wali ofumbyeemu tefuuka nga kitamu togeza n'ogifuula ekitamu kuba nange naliko nze atandaba adijja naliko ate akulaba yakugayo naye kakati n'oyo kati yaliko ajja tuka ekiseera agweko omukolimidde simukolimidde kintu kya bulijjo gwe tobiraba tobiraba kintu kya bulijjo era kati muna tatuuka esaala nagwako nga nti ate Nalongo yankolimira nze sikukolimira wala nkwagaliza bufumbo bulungi buli kimu kikutambulire bulungi buli kimu tofunamu makoona ate nogamba nedda mama n'omuntu ayagaliza mujja w'ebirungi simulabanga olina omutima omulungi anti kati nze omusajja namuvaako takyali wange so what nze takyali wange so what oba wamuvaako kitegeeza kyekiraga kyekiraga nti namuvaako batwale bamutwala abalala bejavaani nedda mukulu tolina kyongamba kati omuntu gwokyayagala gweyagaliza ebirungi gwotakyayagala obeera toyagala nakumanya oli yagamba kyonjagaliza kyenkwagaliza kati gwomanyi akwagaliza ki ye yamanyi katonda yamanyi ja mukomera n'akuzza mukomera kakati kale bambi olina okubaamu naako obuntu engeri gyali taata wa mwanawo tolina munyiga nnyo nenze meant the end ajja kunoonya kubanga lesami yali ayagadde ogenda waka byampaka naye namugamba oli musajja swalako yali ayagala agenda ewammwe ku mpaka swalako tewasobola ositula kiro ya sukali nti ogenda kulaba omuwala gye bamuzaala naye ku lesami oyagala agenda kutambula kugenda olaba abaana gye bali onootandikirawa nemugamba bagenda kukuba ate bakomyewo nga bakunyiga kyenamugamba ate era nga bewaffe bakikola ab'ekisolo maama mukiga naye mwenyina soomwekubira ye talina budde kyova nze namulabula mangu nemuga totawaana n'ogendayo era maama we namuka nemugamba munewo yabadde ayagala kujja kulaba ku baana be akomyewo naŋŋamba ayingira mu maka gaani nebikomaawo oyambala ngato size ki eno eri 42 olina ekigere kiwanvu waliyo eyo abakyala abampadde engatto 41 ne 42 nsobola okuleetera neweegezaamu n'engoye so kati Hadija kyekyo banaye Nalongo nsanyusa okuddamu okulaba webale Mukama kuyamba nakusobozesa nakuyamba kutuuka bwe bati ate noteerabira gye wava nze mbadde sikisuubira nti oyinza okunoonya olwaleero sisobola kwerabira gye mbadde sikisuubira era mbadde musanyufu ng'oŋŋambye nti kubanga okubaako obulungi bwoye nti gwe mbinga gyetuvudde okuva lwe nakufuna gyetuvudde nga nensiimye ennyo gyetuvudde mpaka nakati naye nsaba Mukama Katonda tusoboze tutambule bulungi mpaka gye tunaakoma yategeerayo nze nsazeewo ogenda Bulaaya olina pasipooti pasipooti sirina bakusondereyo akasente pasipooti sirina national ID naye sinagijjayo naye nga yo gyeri naye nga nyangu yakufuna sinagijjayo naye nga gyeri njagala ngende nkole ku ssente nkolerere abaana bange nange gye bujja ntuuleko ewange manye nti gano maka ga kikyala awatali nusu ya musajja wadde buloka ya musajja kituufu nsaba Mukama Katonda ate kati olina abaana basatu gwe ekyo kirungi naye kati ffe abaakamu nali nina ozaalayo abalala aba oweze basatu awo nkiterumu nze nanka bwe bamala omulenzi nina omuwala nina ate ku myaka egyo emito kati ogenda kudda mu tayimu yakola figa bamala abo Hadija
wamba afunye Yesu omusajja nateekamu ssente nateekamu bizinesi nze tekingana muzaalira tekingana business asooka kungamba nedda oyo nze kamwewangulire mukolere bizinesi mu Kampala atuule nze sikirinaamu buzibu abakyala baagala bingi era ewabaayo omwami ajja kutwale nze sikirinaamu buzibu kuba nze kati kyenfiiririra kubeera nga nyingiza 10 n'oba nusu 5 naye nga zange teziriiko abanja oba abuuza kukizigudu nze zange nze ekyo kigumira naye bino byokunfugiriza ngaoyo Ssaalongo byanfukiriza to the end wuyo asasuddemu majani meerere kati eshegeza tewaddayo gwe eri kukomera emukono Ssaalongo wamwekangira Wakiso saddayo kati Ssaalongo bwe yajja yatuukirawo ewa maama we entebe ekyova olaba ajati yamuwasiza kajjansi byonna byakolerwa Entebbe Road ani yabikugamba ebyo Entebbe Road ebyo ani yabigamba bangi abasolo bingamba anti kyova kaakati olaba kyova laba enamba eri esembya saate nagiwomoza because sagala bintu byensitwesinga balinga bakuwa olugambo olukunyiza okitegeera kyova nagaa kansooke ngiwomoze ngiteekaawo saagala kumanya bo bakole ebyabwe kubaago nze nagamba nze adije nabalina abankwana yes naye nogamba omwami kinamuyisa kitya kwegamba ogenda mukomera lyali ssanyu lyange naye ye nasalawo ansasule bwatyo ate by force nayagala muwe abaana mujjanga alabirire baatazaala ekyo nga sijja sisoba nze mama wakiri bajja bateekayo nga ndi mu ddiiro naye nga sinafa abaana bange adijja nyina obalabirira okuva lwe mbazadde mpaka gye nabatuusa so wekito wekiri okay Nalongo olowooza sigenda kusibula olwaleero tewali musamukwano ensiimye nnyo okujja okundabako wano ku HK Media abalongo bambi abalongo balungi nja bakulabira siibula abantu Nalongo HK Media njagala obbasiibuula amanya nze Mukama Simu Rosette Nalongo owa bulijjo okuviira ddala gye twatandikira atagawulidde nze Mukama Simu Rosette Nalongo omwana enzaalwa y'ekisolo omwana omusheeshe yenze mwenyini Nalongo ne waba yeeyanjula ayina ennyanjula gye yeeyanjuza amaanyi Nalongo akasente okawulira mbagaliza ekiro ekirungi babai kale abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi nga bulijjo nze n'omwana w'obuwala tuli tuti tetuteŋŋana mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga aba SMG be bateekamu omusaikula nti shongi kwasaganya mpola mpola mwebale nnyo okutulaba bw'oba oli mupya nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako gendayo wali eri mu ndeera oba si kyo kuba akasibo ogambe nti SMG hello njagala ebyuma ebikozesebwa mu family oba oli mulenzi oba oli mulimi bakola irrigation bafukirira amazzi bafukirira ennimiro bapampinga amazzi balina ebyuma ebikola silage ebyuma ebikola broken ebyuma ebikola emmere y'enkoko ebisusa ebijanjala ebikuba akawunga balina ebyuma ebya buli kika neyanza nnyo bannange yenze Hadija Kigozi HK Media assalamu alaikum